This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera ng'obasanga bagaba looni okuva ku million 2.5 paka ku million 5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa, tebaagala sima ya kinno, baagala logbook. Emmotoka y'osigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe esente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala bitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziira nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okkiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina ddiiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash. Emunaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Yes man, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ekifo kino nkyagala nnyo. They did for me magic. Most times abantu bagamba nti aba magician tebaliyo. These people did magic for me at my place. So bema mbogerako, I have a basis and I highly recommend. Jangu ochamusemuko ewuwo Lighting City 21st century lighting store. Ebintu abantu byebanaaga nti omusajja oba abijja bweru obisanga wano. Ebintu byolaba mu Buckingham Palace ag'amataala ojja kubanga obisanga wano. So onakolerera nzizeemu n'ensanga omusajja wange Ibra oli otya mulekwa mama wo gyaliye okyali ku kyamulekwa bona omazaawo ng'ofuuka enfunzi. Yes. Buli omu alina kirozaako mu nsi kujja nga n'osooka maama w'okufa. Kati ogamba otya? Abantu abalungi aba Kasuku Live, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Wano ku Lighting City ng'era bulijjo. Olunaku olwaleero nera Uncle Kuku atukyaliddeko wano ku Lighting City e Bukoto mu Babede. Tuli just opposite TMT supermarket next to Layout Interiors. Yeah. So kati leero tugenda laba ki? Olunaku olwenjala olabe ku mataala ga crafts. Craft lights. Gwe wenna ayina simanya cafe, simanyanga restaurant nga fiimu yo ya crafts si ya modern. Amataala gano gonna gwe jangu uzi ku Lighting City ogenda kuba ogafuna. Mataala gano malungi nnyo ga mulembe. Naawe wessaba osobola okujja n'ofuna ku mataala gano n'oteekamu. Gajja kukola bulungi, essabo lijja labika bulungi bajjajja bagambe nti omwana akoze ekintu ono bulijjo kye tubadde tutusuubira. So gwe bulowooza ku Lighting City, gwe eyali alabyeko ku mbiriizi ezo ez'omu Paris e Bufalansa, embiriizi eze side ze ye Europe. Amataala gonna tugayina wano. Chandeliers ezo ez'omulembe. Zona ku Lighting City ojja kuba ozifuna eza crafts bulungi nnyo. N'obutaala buli obumalayo, obuli calm, obuli mu warm white, ojjaba ofuna amataala gano gonna bulungi nnyo. Sembeza wano balaba amataala gano gonna bulungi. So craft yena gwe weetaaga oluganda. Lighting City ffe tumuyina. Lighting City ye dduuka lyokka erisobola okuwa buli kye weetaaga
modernite simanya crafts byonna byonna wano ku lighting city ojja kuba obifuna bulungi nnyo naddala gwagamba nti nze fiimu yange nakoze ya crafts art and craft waliwo restaurant omu bwe tugendamu ne olaba ettaala jango experience nge art nawe yandifaananye ndowooza obulamu mutyaba taki y'ekyalo eyo ennyini ekyo muntu n'obeeranga amataala gono ojja kuba gafuna wano bulungi nnyo ku lighting city kyakwata obuntu buno taala libeeraawo olirabye kwegamba ekintu nga kirala nnyo kino kyennyanja gwe naawe owa pagola naddala gwe yazimba amaka ga manene nga malungi jangu pagolayo giteekemu amataala gano aga crafts sikwata ate ettaala lya mu ddiiro n'oliteeka mu pagola nedda owa country home naawe jangu ennyumba ogikole nga kwegamba erina fiiro eri yennyini eya village touch gwe buli wolooza ku lighting kyamako obukyamano ku lighting city ebukoto industrial area oba enakasero ojjaba ofuna amataala emiguwa gino gyonna gyonna gwe owa cottages owa resort jangu ku lighting city funa ebintu ebirungi byonna byonna wano tubiina amataala gonna ojja kuba gafuna bulungi ku lighting city so be bannaffe aba lighting city basangibwa bukoto ntinda road tmt supermarket eri wali ojja okwera gwe bw'oyimirira awo tmt supermarket ojja kuba olaba lighting city ku namba kisebo tuli ku namba 0700 16 93 68 ojaba otufuna 00 16 93 68 oba otufuna butereevu ku lighting city branch eye nakasera awo ku market street opposite tourist hotel then newali awo wennyini nemo industrial area ku Chinese business hotel ojaba otufuna bulungi nawo wetuli lighting city janolaba ekintu nga tukikwasaganya kitegeera leero enamba tebagirabyawo teyitawo newansawo omwana mutyaba gyagiteekayo kale tweyazisa nnyo mubeere bulungi. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ale ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndi mbuzi sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abo bola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa white star premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Ekya muganda we Kasuku yasanga byagamba njagala mmuta tetulwa mukyetuteesamu nze naye tuwete paka ddi kozi mwetamu eddakiika 2 netenza wera wiiki kati opaka
Paduma yatu. Mama yopa ku mulimu. Ogwawa. Tokola. Mzee Magala. Tulenkolera waka wawe gino emyaka gitambulira omulimu ate. Mpoze waka okoleyo obuwunga. Obuwunga ate buti. Bagamba otunda obuwunga si ekyo Mzee Magala. Osala ko bigambo naawe. Obuwunga abuzimbisa. Si bwe bwengamba. Ofisi yange ebeera waka. Ebeera waka. Nze sitambula. N'abakadde abalabirira waka. Ndicuula. Nga mbeera mu Uganda ate nga ndicuula. Kale olabiririra wuwo. Bangi awo. Si bangi baliyo bakumira mwenda. Bakadde banno bo bategeera kati. Zubeda ne bakumanyira siri mukadde nze ndi mukulu bukulu. Zigundi akusinga emyaka. Nze kagatto. Kagata asinga ne taata wange emyaka. Kagata alina emyaka 73. Taata wange singa kati alina emyaka 58. Kati ogwoyina emyaka nga 5. Agenda weza 5 guno omwaka. Kiki? Nze kiki? Nsi yakunya. Nekasita kati ogenda oddukira ne kati ne labontene yakukola bubi yakongeramu. Bale ngenda kwewuunya era enkuba etonye bataba. Obutwogera ku labonita. Nze era nsiri kwerabira. Mu byonna byafaayo gwe muntu gwe nali osasa okulaba omukkakkamu. Kweteeka ku pressure. Twafuna ebizibu ate nno nze ku bizibu ennaakafuna kyetaaga bonita tejja mu kifo kya 10. Njagala gwe. Kati bw'oba oyogera fyetala bonita mu bizibu eky'ekkumi nga fyetala bonita terina eyinza n'okuba neky'eky'ekkumi n'ebitanto kiri. Ku bizibu wakafu. Era nze mu bintu fyetala bonita. Wali weesekera. Amaanyi agajja bayamaseka. Agaaki. Kati nze nenkumenyera ebizibu oyinza okusanga nga fyetala bonita kisoomoozo ekiri mu bifo ekyabyo. Mu nsi tulabye ebizibu. Kankuwa ekyokulabirako. Maama we yansuulawo nga nina emyezi 2 nakati kimulabanga. Ekyo kizibu kyenkana fyetala bonita oba tekikyenkana? Kyenkana. Nafiirwa omwana nga wa myaka 21 nga nakwogera naye eddakiika 17 nenziramu musanga ng'emmotoka emutomedde afudde. Nenfiirwa jjajja wange gwe mbadde naye emyezi 2 paka ku myaka 13 naafa nga sibangako na muntu mulala mu nsi. Naye maama wo gyali mulamu? Gyali bangamba abeera Nansana. Togendayo? Yanzaala yamanyine gwe yanzaalamu. Ati nze bwe muga nti yanzaala mbuze yanzaala mwana. Ati yakusula wa maama we? Naawe ebibuuzo by'obuuza. Kati nze nyawakula nti fyetala bonita. Ebibuuzo by'obuuza by'ekisibo ebitakwatagana. Kati bakugamba n'obeera otya. Mzee Magala mubuuze. Bakusula wa maama we wajjajjaawo azaala maama oba azaala taata? Bantwalayo butwaze ewa jjajja azaala taata wange. Bambi. Ne bajja mu kibuga. Bwe nalima emmwanyi yiika 2 mwezi. Omusala naguzoota nezikala fula. Ze nalima vanira ebikola 10,000 gavumenti nemuwera mu 3. Nakubana n'omutundula. Nabawaana vanira. Akawoowa kaleka aka. Naye awunyanga akawoowa. Kino muganda wange bye mwogera temunnafuna bizibu. Fyetala bonita mu bintu by'endowooza mu bulamu bwange sikirowoozangako. Nze nabeeranga ne jjajja wange nenzimbawo n'enju jjajja naafa ku lwokuna ne tumuzika ku lwomukaaga ku Sande ne batundawo. Wamumuziise? Nenensi temunnagiraba mwemunyumya bino mbu fyetala bonita. Najjira mu mmotoka yange ne famire yange nsula mu maka ga mategula ya bbeeyi ya $75,000 katugambe kati teyanyuma naye tekijjawo kuba ya bbeeyi. Ambufiga yagigaana baakulaba Zubeda nga mwogera ebigambo. Mzee Magala waalaba. Mzee Magala ate oba esuuti yagijja naye nagijja bujaaka oba yani Bukenya ye yagitunga ku kyalo yawagira na wa ku kyalo amugamba
si byakyalo wamulaga kifaananyi tumanya bijjayo nze namugamba esuuti enenjawula ku balala kati mwani njogerako kubanga abanyuma bonna timuboogerako bwe nafuuka ekikekenke mwanjogerako ewiikyezi ekikekenke kyekiki kyekintu ekiri awo naaganaga aye kati baka buloba bukira olwaliko nobemanyu walinga abasirikale ba paapa kakati singa nayambala gyawo kuba abanyuma mubayitako tetwandikwogeddeko kyekikyo naye nga nze mukama yampa nkola nyo ekinjawula ku balala katonda yampa abampala nasifayo sina budde bwabo mpala nenga nimanga yampala nankwagaza eki mama oyo yakuwalanako ate singa yali anja singa tetuba babiri magatoyogera bwoti ebbanga bwe yamukwata gwe yafiirayirayo obulungi ne yasuulira omukazi asula mu nju ey'essubi ng'atenseresa essanja naye maama omugumu abiraba alabika mugumu nanze kwegamba ebintu byensabiraba mukazi katumukadde ayina nkaaga akyali mwene bamuzala nkaaga mugumu bambi togendako waabwe waabwe ngenda yo bamuzala wali tweyanza boogendayo ne banyumya naawe naye emirundi ebiri simingi tozungazungayo nnyo kati awulira atyo alina omwana we serebu we yasuulayo gwe mwatu bwana wana tugenda kuteetala nze bulijjo kyalakuba bakubuuze kino kati ali awo nobagamba wagambye ogenda fumya akatabo akalala ekitabo kati kitabo kyogenda kiteeka era oddayo kula bonita nze nja kukola paka lwenifuna kakasimu ekyabalema tufuula abaavu wadde nange ndi mwavu naye ndi bulungi munange buli kintu okigezaako nze kankubuulira ekyokulabirako nze nayiyaako ku mpiso enso n'emiteeko ng'olutalo lwakaggwa nalunaku lwakusatu nga lumu ogw'omusanvu 87 n'okola empisa nenkola empisa kakati empisa ezo nga ngezaako bugeza nga gye jambuuza ani anaazi ngamba abantu balina mikeeka ngaawo nina emyaka 10 n'ogwo naye nze muganda wange empiso za mpisa mu 87 88 kitegeeza gwe muganda eyazuula empisa wuliriza omusajja kyakunyumiza ndeka naawe lwakiralabye gwe nanyumiza gwe muze omanyi kyandabyeemu akulabyemu ki kyakina kyakulabyemu alaba omuntu atategerera ddala amagezi ndowooza ekivudde kyagamba akubuuzizza nti galiwa omusajja akunyonyola empiso ze weefudde ekitagasa ensiso n'emikeeka nomuno zafiisa bwe natundanga empiso ng'oli akutuma eddagala ly'ensansa n'osuubula eddagala ly'ensansa bwe nasuubulanga eddagala ly'ensansa agakale singa otunda ne sabbuuni yasuubulamu sabbuuni ono kisumuluzo ayoza agenda kwoza saamulaba ku kisumuzo lyati kisumuzo ya sabbuuni yaliwo 87 nga wakisumuluzo yaliko ekisumuluzo kati nga bwe tugamba weiti 6 oba waliwo n'omulala bamwita jama yaani sabbuuni wali seerinnya wali tonajja kino kibuga jama ye sabbuuni ayoza kati nawe ate oyoza sabbuuni ki wali sabbuuni gwe bayita jama mubuuza naye bakubasinda batakidda waali jama ne waiti sita ye sabbuuni akola kati jama yaliwa yono wa brown ono alinganga white star ate bamwotabudde muwozesa sabbuuni tuleke kwewugulaga nga mnolaajangati bwatuuka aganti nidde yamukiseninde nedde yakumutala nobaatiga bagijje mumutala tuzaala buzaale netubamu abaana bone bwebawuli notandise kati Mzee Magala aba ne bwino we naye sabbuuni jama mbadde simumanyi nedda jama yali ku katale kati ali karenti kanjogerera mu luzungu kyekyo karenti yeeyo oyo aliko kati karenti ye bandaye ono naye anatumonyaamonya bwati karenti siyo rent muzayi kati wamala n'okola sabbuuni sabbuuni siwuwe ng'osuubulawa kisumuluzo mu katale
kyenkulaga nti buli bwogezaako ekintu ogaziwa nakugamba kintu kimu okitegedde nendeeta nekkiriza za naseti ne komente naseti gwe wazireeta edda antambula nazo tugenda kubonaabona naawe Zubeda otukutte tututa akugambye yalinga azisuubula si ye yazireeta wano kati bw'otunda empiso oba neddaala ly'ensansa nga obisa mu kikapu n'otambula nabyo kati nze mu nsi kyesigezezaako bwakkondo tanabba nze neewandiisa maje emirundi 7 Mzee Magala lekera ate oluusi okifika nnyo naawe maje wali okimanyi eno figa yeekola amaje munnange enfiga yakafa wiiki waye esobola mumaje olwakulayi gye mwali naye teweerabira aba n'empingu kulayigye mwogereko bitono alina nekyakulayiga ekimwe tugambye nedda wama si kituufu Mzee Magala Mzee Magala ndi asinga obuwambe tumusingira ddala tofaayo ajjako waabwe kyategeeza sina kyogereeki naye yasikati ate ku nsi Mzee Magala akusinga obuwambe tasobola bannange nedda bannange ekisoboka newankubadde oli mumpi kusaba tuwangana ebitiibwa ekyawa zino katono nnyo ndekemu kusinga obuwambe taata nkwegayiriddenakuwuzuyo najja otakugwako kireke nkusinga tasala tukikayaneko tukireke buli omu alekemu netusigala nga tusobola okusigagamba omu wasi omulala nakato tufaananamu mwefaanana waswa nakato enyindo ate temufaanaganira ddala nakula bukuzi ejja kukula si yentono ennyo nga ndaalo okutandikira eno esema Uganda gyekoma si ndaalo wakati embalala okitegedde kati kakozeko Mzee Magala ogendo bemutambula babiri gwobeera waswa ono nakato mufaanagana byonna netwe nina akatwa akatinze anti agambye okyakula omukadde bwojja faanalinda otuuke mu gyange bajja kwekuuka nabonoba n'abazuku kati ndi muwalawo woonoyingirira ataano gaaliko gina emyaka 8 egisigaddeyo ojja kuba ogusa Zubeda alina 2 Zubeda olutalo baalulaba nga lujja nze yakulabanobabiri mwenda lwali lutalo nali muto nga nkulaba okola gwe kyolowooza nti walaba lutalo ki wali muntu mukulu sinayo lutalo lwe nali ndabye Mzee nze n'olwamini nalulabako lwambali walulabako olwamini olwasabasaba ate lwali lwannakumi batuuka wano myaka 5 walabako lutalo lwange anti akati olinabajiweza baganda agiweza mu Desemba wa guno mwaka lwamini bw'olulaba lulinga olwamala ennaku 10 baludukira ku mugongo nga batuweesa olaba ekyaliwo tewalaba oba ali ku mugongo tewalaba Mzee awadde otukutte mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu, okoleeze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne $2,000,000 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women.
Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Yalonyumiza eruweera awo kyatokota eruweera awo munange twali busujju ate ne tujja mu lutalo wakati baali balina gwe banoonya baali banoonya taata woono yali yetamanyi nti eno eriyo olutalo lwali lwe twajja okukubagiza twasanga ekitegeeza mu kyalo tewabangayo ntalo nga tuli wakati mu kibuga olutalo lwa pulezidenti Museveni lwaba amasaza asatu lwali mu Bulemeezi Singo lukwatako Buweekula Buweekula yeki kitegeeza ab'Ebuddu baali bulungi Mubende nabo baalufunako Mubende Mityana kitegeeza ab'Ebuddu bali bulungi tebaanga bakulu ba Museveni ab'e Masaka gye yasooka okuwa balaba kinaana kabaka bwajja mu Desemba 5 85 gavumenti aba yewambye kati ogenda kola pate basi ngowooza emyaka 5 sijina tewaliwo omuntu okukola 5 ngakakoyisiza bulungi naye nga gankunyiza anti kati kyoyina osinga gikole abantu bagenda kujja leka tugiteeke ku gundi tukikola national theatre 377 obalinaako abantu butebe buli 377 era ononyamba kyalo bajja kujja bala abantu bo tabayina ate n'abakadde mbaleete bafiirayo nina balwadde munange nze naye abantu bano abakulaba bawera obukadde balaba naye babagamba okujja tebajja akani nze kambabuulire emigambo sinaayo myaka gyensobola kujaguza nga mu myaka gyonna 5 siwezaamu mwaka ogwasanyu ennaku 365 kati ate neggulu era gwe wandiweerezaamu sigiweza kubanze bulina ennaku gwe nkyasinga okufuna essanyu nga 6 January 9 gwe nagula ekibanja olwaddako lwenkakasa nkiwasanyuka nga nasanyuka nnyo nga 2 Ogwokuna 9 nafunako ku ssente nnyingi ennyo emitwalo 2 ebiseera ebyo mitwalo 2 ebiseera ebyo olaba kitegeera nti nga 6 January nali mbuze ekibanja omutwalo gumu nenzimbako enju ya 12 nengula ebyomunju bya 7 nenda mu hoteri esinga ebbeeyi emmere ya siringi 10 bayita White View 9 kakati kyenkugamba olunaku olwaddako nga 2 9 nali nzaalibwa buzaalibwa n'okwata ssente nnyingi emitwalo olunaku lwe naddako zaali 24 Ogw'Ekumi 95 lwe nasooka okwambala engatto ennyumba eri wagizimba toyambala ngatto zinga tonyambala gye ku myaka 19 ate lw'osooka okwegatta tewasanyuka Kasuku n'abaana anti abaana bakulu anti ogamba bunanga abange kitegedde naye kyeŋŋamba teyeetaaga genda mu details agambe mugambi nti bwe nalaba maama waabwe abaana bange bakulu ate firstborn lwe yazaalibwa tewasanyuka nnyo kakati nali ate mu kweraliika akasaba mwange balina muwala kumulongoosa 8 Ogwokuna 9 bagenda mu musalamu kati toyinza ssanyuka muntu kati ate bwe baamuzaala ate ono ukira yali muto bamuyisa bulizeesani yali ttono Mzee Magala ebintu ebirina okusanyusa tewasanyukiramu birwa bino lw'osooka okwegatta lw'ozaala omwana ebintu ebyo bireeta essanyu bingi lwakwa Mzee Magala ogambye olina buli ebisanyusa omulala nze we nasooka okugula puloti navaayo nga ya bulijjo bankakankake ekisookera jajjange yagamba genda nze ngula puloti amaze ennaku 4 ku muti kati gwe wamma bakukola ekikumi okijja wagigira nali nonda kase wakadde kase emmwanyi buno obukuta bw'emmwanyi empeke y'emmwanyi badde obadde ogenda okutomera bandikuwulidde mu bisenge kase
bambi Mzee Magala tugenda kuwaayo kiri kati nze kyo kati n'olunaku lwe olwaddako lwe neeyagala ennyo enaze mu nnyumba y'amategula bakyetwala ekirooto kyange gy'olimu kati olwe naddako nga 22 Ogw'omusanvu 2015 lwe nagula Vespa n'24 Desemba 2016 nasooka okugula emmotoka 2016 emmotoka gigula 2016 kati oluddeewo myaka emeka nenda ng'ovuga emmotoka nimuvugiddemu emmotoka 14 emyaka mwenda okyali kukaaliituko emmotoka zonna ziri busy kakati olunaku ate lwenkyasinza olula leero funa essanyu ennyo lwali lwakutaano nga 10 Ogw'omunaana 2019 lwe lunaku lwe naddayo buli tetwatambuza ebigere n'ejjejja wange n'olambula nambula naye nga buli gye nambula bonna tewakyalya mmanyi bayitako teryakumanyi nga wayise emyaka 37 okyanga oyitawo kyambitawo ne President Museveni yaddamu n'ayitamu oluweero eyo nga bwe yali naye baaba kazinza olwo olunaku nasanyuka nnyo yonna twatambuzanga bigere katulisaayo mmotoka twatambuzanga bigere tulye nenagenda nenambula mu mmotoka olwo olunaku nze nafuna essanyu olunaku lwe nawasa anti kati kyekyo kyenkugamba kyekiri kyembadde nkugamba wali yali wayanjula nokyala kati kyagezaako kugamba tayagadde kuleeta kiri kibwe nakireese akireetedde mu mikolo lwe yamusasula naye luli si mikolo nze mukyala we namwesasulira bwomu tewaliyampere tebakusonda wagenda bomba oti banakuligira nowaye sente wagenda n'enkalu miliyoni agula ebintu bya mitwalo 37 mupiri nteekamu enkumi 3 fulu tanka neddula miliyoni nempeke n'ogibawa nenjibawa ne bino ebintu ebino mugaati mubiseera kyebi nga 22 Ogwokubiri 95 nali mu bebi nali mu middle wali bakuzaala dda kikanza omumanyi gwe wali mu P3 wali mu P3 P4 P3 P4 mama wange tamanyi oba alinza lekedaawo P3 P4 nedda mukwano ate nga walwa mu kyalo ku myaka 42 obeera otya nga ogamba nti mu kyalo nze Kasuku kati kankubulireko baaba anko kuku kankubulireko ani baaba wani ono ni baabawo ate watyanga yakuyise baaba kyekira mukwano tekisoboka kubanga akimanyi bulungi nnyo nti nansinga emyaka nze era muyita Sister Zube nze muguyita sister naye ye takifunanga kati yo ono obuzibu bw'alina ye alowooza olw'okuba mumpi muto buzubuka bw'alina abamuwanvu muko okiba kisobotse kati muyimirire wali lwaki olabe tuyimirira lwaki negeza ku muntu omukulu oyakambulabe mu mutwe empisa kati fukamirira ddala omubuuzi wandifukamiridde ddala Mzee Magala nsanyusa okukulaba mwesanze mbadde nkulabira ku mitimbagano nereese tubeereyo abantu botukwagala era wangizeemu n'okola show wamatoddatwategeera kabita kabula musombi nagitegedda ogenda kuddamu ebyo ddala okoleshamanyi booti kati Mzee Magala fe abawagizi bootukoze otya oyagala naffe tukubya pressure na sukaali bajja kujja luli abantu sukaali bulwadde bwa mu musaayi omuntu abukwatibwanga bulungi lwangaki abantu abasoma simanyi na buli kimu basoma kuba ne boogenda mu ddwaliro okuzaala bakubuuza kuba munina abalwadde ba sukaali kitegeeza sukaali tagwa ku muntu abamu mulina gwensimbu bwe bulwadde obumanyiddwa nti bwa mu musaayi kati gwe ne bw'onolaba ekivulu bino byewawuza Magala yafunye puleesa tebagifuna lwakuba wafunye ekivulu bulwadde oba nabwo ate abantu bennyini bebeereetera puleesa kasita obeera n'abantu baawe ng'olina banka yo ng'olina looyawo ng'olina dokitawo bwerumbe yekoozi yokka esooka okuleetera omuntu puleesa kasita obeera ne banka yo kitegeeza ejja kuwa ebbanja
wakati mu mukwano nodereyingamu omwezi gumwe simu n'ofuna bina mu wiiki egi oba okyaliko n'ofuna dokitawo nga bamubanja omwezi ng'anoonya olumba olugattagatta omwezi ogusasule olina okuba ne pulesa olina okuba ne sukaali ogenda kufuna stroke ogenda kositipuledi kanaakoma mu mutwe waliwo akasaayi bakayita cost blade balina we bakayita oluzungu blood clot lwero bakayita toasted blade onootera okukafuna kakati dokita byakola ki byagamba bigenda okufunikira nga byetaagamu emitwalo omuzigo guba guwedde osasula wakyogamba muno toasted blood clot mpadde ka interview kalungi mama black man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakukola nti olinayo wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bwemujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi right now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu right now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu nyamnyam luseke nyamnyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno mama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride kanako bwongo obadde ogamba constipation kali kengugamba akomusa bakayita batya blood clot wakyogita toasted bread wasomera wanayo ono omwana oliwo seerinnya tikaluumeya yakulabayo wasomerako ebombo Zubeda omwe bakadooga abalina afande na lwensi kadogo gwe yali naye ate mukadde kubanga Zubeda beerabeera ne ssente mu kiseera oba ne ssente tetumanyi jajja ssente omwe bakadooga abalina afande na lwensi ng'akuwaayo oli kuzaamwezi bana bakadooga abalina afande na lwensi ale kini kyokuba kadogo wa nalwensi newaki tayogera ate nga yanvaamu omusajja mwana muto tabanga yafuna jjajjaawe ali ku jjajjaawe jjajjaawe ono nga jjajja wa bbaawe omuvubuka gw'ayina muto taweza na myaka 3 ono yalina kwagala weme sigenda kukayana mzee yandimu genda masi fasiti bodi Magala okiwolereza mbadde nkikutte nti nakiyize kino kano kakati ono waali nga ndiwonze naawe kano kaba kano Mzee Magala ofa kinensi si wakyo buno kino wadde ogusajja ogubaavu n'ekisajja ekimpi naye mubaawanvu tajja mzee wendi aba muwanvu nga boolimpa yeenya ng'ate wendi bijeko togenda tokola ntondo leka nakikunyonyo akaana akampi n'essajja ekkulu eddene n'ekinene ekivubuka ekiwanvu kati Zubeda go tukolera future American height ngawooli ono aba American height nga wooli ofaananyemu tinki winki funerwani bano abasajja ab'omu kibira babayitanga baliwa
Lolo mumbuti. Waliwo abantu bano dwafu bano abakonjo nagamba ku dwafu agambye nagamba ku dwafu ogambye female mumbuti ogambye bambuti female mumbuti dwafu kati gwe twala mu film ya Snow White and the Seven Dwarfs yali afaanana mufaanano yali kunaate naye nga balina akakwate Mzee ndi bupi nnyo baleeta abakyala bantu bwebaawo bagamba abakyala nti Shatibaku bwe bagamba abakyala nti bampi naye nga tuba twogera amazima mukyala ate teyandangadde sukka nnyo wano aboola engoye naye kambala engoye ne zikanyumira munaye nno kankubuulira nga tuludde mu byolwazi omukyala omuwanvu aboola engoye tanyuma ate wanyumira ng'akoze nga munene nnyo ate lanyumira gomesi kyono talina lugoye lwayambala n'atanyuma era nga toonoona waliwo byakola naga kano kangu akati lwakuba nti ate bano bayombera ssaza n'omuluka baava bagubuuka n'ebbombolo nga katandise era bwe kali ayina omumwa Zubeda oyina omumwa nga yatandise ayombeeru ajja kutuuka nga ataazibye omumwa yakwawukana ku muvubuka ono nga situkyakola atuse okunjolonga muliewa nayiga otugambe tekikola mulimu genda nkola empiso munete zikyatunda olw'ensonga tebakyakola buno oba bawarabu baatuleetera buno obukeeka buno obwa plastic kati ebikeeka byonna egiriwo omanyi buno obukeeka buno buliko ABCD muwarabu yakaleeta omanyi nti ze bakanguzaako edda emitwalo nga 3 nga bwakajja bakanguzaako 3 edda nendowooza nti oba ki wange buli kyabbeeyi ewange magala nawe kati tukubuuza twala muono alizawe twala otabeeyi mumanyize ne tipota olina tipoti nina tipoti n'essaawa ey'omutima teriyo bintu bya bbeeyi mu maka nga muntu kuba na tipota essaawa ey'omutima ekikopo ekiriko essoosi mutyala ajjako ebintu bino gende tukole ekirala ono muzeeyi ebintu byayogera byayagala birala jjako tutandika akantu naye nga byebituufu jjako tutandika akantu. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujjere kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kigwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange